juzi nali ndi ku mawulire awo nga nagaggazawo leediyo yaffe ey'obusiraamu nendaba abasirikale b'eggwanga bw'obeerawo wano yenna nga musirikale oba ng'akola mu gavumenti message eno nsaba ogitwale wallahi oyambala bwambazi uniform ovuga buvuzi mmotoka eriko ennamba emmyufu osobola busuzi mu nnyumba eya gavumenti naye oli muntu kyonna kikosa omuntu omulala kyonna kikaabya omulala abanga tubadde mu Ramadan ng'omusiraamu aga nti sijja kikola wakibanga kale gavumenti yo tennakitegeera nti kyetaagisa mu abasiraamu abali mu uniform ezo za gavumenti wallahi mutye Allah n'okwata muganda wo omusiraamu n'okwata muganda wo atali musiraamu olw'okuba mwawukanye mu ntegeera ey'ebyobufuzi oba kiki n'okwata eggumba nalaba ka vidiyo ne ŋŋamba subhanallah abakulembeze baffe bali luddawa omusajja bamukutte ali wansi abantu nga 6 ne bategeka okugulu mu bbanga bwe bati musirikale n'akwata engatto yaabwe yajjango n'akuba mu kugulu wakati n'akukutula subhanallah olaba omukyalo omuwa enkoko n'emulema okusala naga tetwalidde enva nze enkoko yannemye okusala kisa humanity kabuntu ketusomye mu mwezi gwa Ramadan nti mubeera mu masjidi mwennanga muli ku layini y'emu mwenna enjala ebaluma ak'obuntu ako nsaba Allah akayingize mbatukulembera omanye nti kale twawukanye tufunye obutakkaanya naye ate ono muntu wallahi abange n'ensolo batugamba tuzisaasire omubaka nabbi waffe Muhammad alayhi salatu wassalam yatugamba embanga musala ebisolo bye musala muwagale ebisolo bibeere nga bisala ffe tetukongola nkoko byoya olukwata ensi omutwe kusala ku lwaki Allah yatugaana okulumya ebitonde abanga abasiraamu ab'ekitiibwa message eno mugitwale wonna wobanga otudde manya nti oliwo kaseera buseera Allah ajja bikyusa rabbul alamin nze n'abasajja b'endaba eyo waliwo omusajja yali minisita ku mulembe gwali gwobote bagwa amin wallahi amaka ge watamala kugamba nti yali minisita tokkiriza nti yali minisita wallahi bigenda kukyuka abasiraamu kaseera konna oba banyabazze fuba olaba nti bikyuka toyina kko lyonna mu maaso ga Allah